waliyo ate babayo kusibalamu naye Mukama Katonda wabuyinza komyewomanibulamu isabiri zinsanze mukomera ekigo nandiyo nemugana ngo olabe balabise wanyina naye nze alali otubadde mukomera ekigo buli munaku enkulu nga twakabala emirimu nga mugamba ojja kufumba emmere ezeeni nfumbe enva nga tumanyi enkola ey'okwefumbira mu nnaku enkulu naye wakuba nti ekizibu kye tubadde tusanga nga tuli muganda wange ng'enkota naabo wagiwaata eggwera mu katamu akagendamu ebinyiibwa ng'emmere ezo yandisazesase nze nonanga ndigiri omumo betambuza neneebaza Omukama Katonda nti ku mulundi guno isita eno ensanze bweru Bannakawempe mwateekamu obwesigere bunonda bumala okunonda nenywanisibwa nnyo olw'enteekateeka gye nali ndeese okulaba ng'enkulaakulanya Bannakawempe. Mukimanyi bulungi nnyo nabagamba manifesito ya myaka 5 naye manifesito y'emyaka 5 kiri kulikodi nti mu myezi 2 ze nali maze okumaliriza byonna bagenda okukwata ng'eddwaliro likoze bagenda okukwata nga ambulance weeri bagenda okukwata nga basali zituzigale bagenda okukwata nga bodaboda ambulance zizigale kakati bannanga abalala betubeera mu palamenti bagamba nti omusajja ono baatulabisa nnyo ye ebintu nga bikolera ku sipiidi nabo baafunamu omutima ogw'emu ngeri ng'obirala naye nze mu nkola yange omwali munnonda nabakulira nti kye tulina okusooka okukola kwe kwempawalinga abantu baffe babeere happy then nange oluvannyuma naalya maaso eyo naye lwaki olya nga abantu b'okulembera tebali happy ne nga nze kansooka ekkolera abantu okusinga okusooka okwekusa era kyenakola kubanga kyenabategeeza Bannakawempe naye kyenjagala okubategeeza nti kennakomyewo pulojekiti zonna ezimu nsanze zaafa ng'eddwaliro lyaggalawo nga buli kimu kyayonooneka kubanga eddwaliro twali tulikoze nga bamaama bajja okuzaala nga bujja mu ddwaliro eryo bw'ozaala tukuwa enteekateeka ey'okwekulaakulanya tukuwa obugoye bw'omwana tukuwa ebyenda n'ogenda n'owuuta era kyekyalingaawo abantu abamu bajjanga n'abamyezi 7 nibako waisibirye kamere wanonyera emyezi ebirala ginansanga mu ngeri engoba endala olw'enteekateeka eyali awo naye nagenza okudda eddwaliro lyaggala eddwaliro tugenda kulizaawo bannange era nyongera okubeera nga basaliizi abaagala basaliizi ofiisi yaffe wali ekyebando ebeerawo nga nzikule tugaba basaliizi okuva ku primary 1 paka ku senior 6 osobola okujja netuteteekanya mpolampola waliwo haafu ne fuulu naye tusinga nnyo okwagala fuulu kubanga haafu basaliizi nayo yafuuka byakiyaala oyagamba haafu ate sente zakusaba ate nga zenkanankana ne ziri kati okola basali eyo yebeesinga nolwekyo enteekateeka y'obubaka eya basaliizi nayo ekyaliwo ofiisi mugimanyi waliwo kyeyisa mujje emirimu nayo tugikwataganye kubanga Omukama Katonda kasita yansumuludde nankomyawo muweno gye muli bannange kyebaliza Omukama Katonda kubanga maama wange badde mulaba ku TV ng'akaaba ng'awanjaga banaye bato omwana wange naye olwaleero maama ngenda kulya naye isita ekitabadde weegawo nange mbaagaliza okuyita mazuukira mu mwana wa Katonda amalungi mbaagaliza okuyita mu isita ennungi Father okwebaza okumpa omwaganya guno ate omumpeerere ku kiro kinotisi webalije ddala bannange mbeebaza maaso awo nja kukwatagana n'omukulu yagulayo okulangi tulabe nga kereziya yaffe tugisiiga ebintu esobola okubeeranga okukwatagana n'omukulu tulabe nga enteekateeka eyo nayo tugitambuza olwa Katonda n'ensi yange baagaliza amazuukira omwana wa Katonda abalungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaala
katonda eyabanunula mu kuzuukira kw'omwana we n'abafuula abaana abawa omukisa musanyuke naye. Oyo mu kuzuukira kw'omwana we abategekera obulamu obutaggwaawo aweza okukola olunaku Omukama nga mukuza olunaku olusanyusa olwa Paasika abawa okutuuka ku lunaku olukulu olukuzibwa mu ssala eritaggwaawo ng'emitima gyabwe gijjudde essanyu. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubageko gusigale nammwe emirembe n'emirembe. Emisibe w'ebyo tugende emirembe. Alleluuya, Katonda yeebale, namwe mwenna abatuwadde ssente Mukama abawenye omukisa. you.